Tosubwe ekiddako ku AC Media UG. Era muwala gwe njagala owulize programu eno bulungi nga ntunudde mu kamera. Omusajja mugondere tomwagala. Byanjawulo mukaawo. Ani ambaenda nga enjawulo eriwa? Aha, enjawulo eri bweti. Tosobola kugondera muntu gw'otawa kitiibwa. Tosobola kugondera muntu atakulabirira. Tosobola kugondera muntu atakuuma. Tosobola kugondera muntu atafayo ku bulamu bwo butaye buyimiridde. Oba okitegeera oba ogonda biki? Big things and small things are always equal to women. Omukazi ne bw'omugulira emmotoka ya bukadde 45 n'otamugulira kiteteeyi kya mitwalo 10 agenda tandika kyankalana. Tulinga abaana bato. Everything varies to them. Kati gwe omusajja atamanyi kintu ekyo kigenda kukaluubirizaamu kukuva abakazi baagala ki weebale nnyo statement oba ogyenye abakazi baagala ki tebasiima siba mativu biki ebyo ate ffe abasajja kyatutondebwa munda oba tuli designed tiffe tulowooza binene kyova mba njagala okupleasinga I need to buy a car taka bwe bitonze byensuubira definitely thank you so much you get it kubuuzaako gwe nawe osinza okubanga otraba na bulime esano ku AC Media esinga bulijjo kubuuzaako nga bulijjo mwebale kubanga mutraba abatrabira mu Uganda thank you so much abatrabira mu Gulf countries omuli Dubai omuli Oman, omuli Qatar, omuli ensi nyingi nnyo bambi mwebale nnyo kubanga mutulaba tusiima. Oh, Brenda ali Dubai, thank you so much. Nambiru ali Dubai, Ajara ali Qatar, ani omulala Posha ali awo Dubai. A lot of people batulabira mu nsi nyingi nnyo. Tugenda ko ate mu nsi endala Fahad Sebulime ali Romania, then batulabira mu UK, thank you so much. Abatulabira mu nsi nga USA, Canada, Switzerland, Sweden. Mukola kyamaanyi tusiima by the way Fatuma bantu bali awo Margaret Julie Love banji bambi thank you so much kumbanga muri ku mukutu guno ne mutulaba it's also our pleasure we really appreciate nenga weri nkola yafuna kwa tugeze ko mindset change era nga tuline Douglas K Segawa tsayisukula Mr. Nange sanso okusanga ese. Obulamu bugamba ki? Obulamu tebugamba mpola bulwadde bukabwe obadde butumalako emirembe. By the way nange kisenyiga kati mpulire kiba kijja. Kyemawe nazukira ku macha. It will be something different. Badeko mulwadde for like 3 weeks, yes, drip like that. Nkola nnyo ndowooza nnyo obuvunanyizibwa kati bweyongera I feel like n'essimu yange kati ntya n'ogikwata. Chichi. Nawe looni? No sina looni sijja kusinza kutya kutukwasa masimu nga looni. Okay, nze abantu abasinga bajja mu inbox yange they seek for advice ate bagala mbaddiremu instantly. Ate kye sikola. Kyokka ate kye nkola muntu waba mbulidde ekizibu kye nsooka n'enkirekawo n'ekiprocessingako. Sobola omuwa feedback ejja okubeera relevant n'okubuildinga impact mu bulamu oba okitegeera. So oba abantu ennamba yange mugijjawa? For real I really don't know but WhatsApp yange tuke ekiseera ne freezing a lot ate bannaye ndi musajja mufumba bankubira amasimu ekiro munyambe buyambi don't yes bakuba amasimu neŋŋamba anti banyuka kiro nabambanyuka obbo nabakubira bambi bansonyiwe sindisi message kwa WhatsApp so naye nga tubeera wano ku Satellite Hotel Kisaasi Kyanja Road gwayagala okujjako wano jawe Kisaasi balina hotel rooms ennungi ezakabi balina kamera akalungi ate nga era balina Satellite Health Club gwayagala okujjako wano nojjako mu gym balina bakocha balungi nogendako mu sauna nogendako mu steam bath nogenda n'ofunane ku massage kasente katono ddala ate mbeera 2 3 4 ng'oze ne banno ka discount kabeerawo so bakulira kweza essimu oba nojja Kisaasi Kyanja Road n'olaba Satellite Hotel Rama Lusania ali wandege yawo gwayagala akamera akalungi ng'oli muntu wa mmere wali abantu nga balungi ba mmere Rama Lusania buli kimu akimala Lusania lubeerako wali eri wayagala nkoko namba we mbeera bangi nkoko 2 nkoko 3 kubeerako kapiraawu kubeerako chapati kubeerako ebintu bingi ebyetafu no baate nga weeyagala Rama Lusania still osobola ogenda no orderinga nogenda ku Google Play no downloadinga Jumia ba Global n'abanga ate akolera delivery wonna woli
ku ssente ntono Rama Lusania naye nga we kiri nti tuba tusimbudde era nga tuli ne Mr. Segawa Douglas tuli mindset change olunaku olwaleero tulina ekintu tugenda okwogerako ekisinga okumanya abantu abamu tebakitegeera bulungi abamu kibamenya abamu bakikola na butamanya bakitegeera tugenda kwogera ku nsonga lwaki wemubeera mu relationship omwami n'omukyala omukyala wayagala ennyo omusajja n'atandika omulaga nti amwagala nnyo ate omusajja atandika okusikamu omuliro ne gwesika ebiseera ebisinga bangi nnyo bajja ne batugamba ebintu ng'ebyo n'osanga abantu nga bagamba nze laavu nagibaako omuga nti omwagala nnyo atandika kuyisa bubi atandika kuyisa mu maaso so Mr. Segawa omukugu mu nsonga zino munnamawulire ate nga mukugu mu nsonga zino Professor agenda kuba ate atunyonyera Douglas ensonga wakiri bwe kityo ku bakyala we baagala ennyo abasajja ate musikamu ekyo ekintu ekiwuliddeko n'omukyalo nze nange sikyateekawo mubiri n'omukyalo omu yakyogerako n'agamba nti oba mwakula mutya abasajja b'e Uganda anti bw'omulagala yes ng'ate yeefuula vumbi ate bwe yeekyanga ate ng'olwakulaga laavu goba weekyanga ng'omusajja ate atandika okulaga laavu mwagala tugoba kati ekyo kankibamenyere bwentu wano nga sinaba batwala eyo yonna biki byemukola mu nsobi bye bino let me first give you on one point bayibuli bw'ogisomayo egamba bwete ebyawandiikibwa babikiririzaamu nti omusajja baamulambira okwagala mukazi we nga Kristo bwe yayagala ekkanisa omukyala ye ne bamulambira okugondera bbaawe kati friction evaawa mu abakazi mwagala abasajja oba ntegerekeka ate omusajja kyateekeddwa okukola kiba kitegeeza muswikinze muti lwaki bakazi bedda baafumba abasajja baali tebabaagala babagondera era abasinga obungi obola abakyali mu bufumbo nati bwafumbiranga buto oba kitegeera muntu n'ogonda jjukira mu okwagala okwammwe kukula oba kitegeera naye nga tolina kwagala ate kusussa kwa maami engeri gyakwagalamu ogenda kukola by'otaateekeddwa kukola abakazi b'ennaku zino mwasiiwala mwagala abasajja ne mututabula omusajja n'omugulira buli kimu eno mmotoka eno biki abakazi abagaba emmotoka gye bali naye nga mumagamba ne sipiika ano yatuwa emmotoka yawa minisita emmotoka yawa bbaawe yamuwasaba emmotoka awo see now the problem comes this bulijjo okoma okusemberera ekitonde kino ekisajja mu laavu ng'ate ye yateekeddwa kikola ng'asemberayo buli w'osembera bw'oti ye ngaddayo ate bw'omunyigiriza ennyo n'akusemberera agenda kukucunya kyova olaba akumanyiira nanti omulaze gwafaayo gwayagala otandise ate okushifutinga gears okyuse ofuuse hunter mu kifo kyaye okubeera nga ye hunter ye muyizzi temuwadde basajja bano room kwetaaya kumakinga sure nti babanoonya kati mu ababanoonya era muwala gwe njagala owulize program eno bulungi nga ntunudde mu kamera omusajja mugondere tomwagala byanjawulo mukaawo enjawulo eri bweti tosobola kugondera muntu gw'otawa kitiibwa tosobola kugondera muntu atakulabirira tosobola kugondera muntu atakuuma tosobola kugondera muntu atafaayo ku bulamu bwe obutaye buyimiridde oba okitegeera oba ogonda biki kiba kitegeeza ffe abasajja nga Kristo bwe yayagala ekkanisa kanzireyo kaawo katono Kristo yagenda okwagala ekkanisa ng'ekkanisa eribwamu ebisiyaga Kristo yagenda okwagala ekkanisa ng'ekkanisa mulimu ababbi ekkanisa muntu the sin was there tugenda okwagala abakazi bano bibya binafu ebibya ebinafu the vessels bo balinga vessels banafu era omukazi wo kino kankyogere na ku kamera waliwo omusajja nga tanya mwenge ng'omukazi anywa omwenge it's possible. Thank you. Ogenda okulaba ng'omusajja kimukaluubiriza aba yeeraliikirira
lwaki omukazi ono ayinza obutaba with that mental strength to fight that mbuuza lwaki omwenge guleeta bingi naffe ffenna tukimanyi okitegeera omuwala ono bw'anaatandika omuntu bw'anywa omwenge n'atamiira agenda austre oba okitegeera ayinza okuvuma sinakindi gy'abadde agunywera bayinza omukolako ebyambyone gwe omusajja wattu gw'atagunywa byotasobola kubearinga oba okitegeera olaba n'omusajja naye kennyini yanywa omwenge n'omuwulira ng'avuddeko kati olwo omukazi bibya binafu n'ebyawandiikwa bikyogera bo nabo beemanyi bibya binafu olwo omukazi agamba munaye sijja gendayo nyinza okukemebwa. It's very hard for a woman to stand and avoid temptation. Kizibu kitwala kisa kya Mukama Katonda. Kyova olaba bwe babaleetera ebirungi mugwa mangu amato. Era mu basajja mbadde mukimanyi nti commitment y'abakazi ntono eyugizibwa bambi buli kaseera ate nga tebanenyezebwa nti buli kirungi kino wakikibabwa ekito nanki ekyekyengambe mu butonde bwaffe mu bitonde bwammwe muli bibya binafu. Definitely. Yes, mulina amaanyi somewhere else but your commitment is always shaken. Kanzireo Katonda. How is it shaken? Ngenda kanyonyolako. Esi kankubuulire buli wogamba nti sigenda kubba sigenda kunywa mwenge sigenda kwenda awo Katonda wakuloze bwaleeta ekintu tutegereza wali sigenda kwenda togenda kwenda n'ekiwala ekyakugaana n'omusajja gwe wali toyagala kwolwo bwagula n'emmotoka n'agikuwa kwolwo bwagamba manyi tugende ku Sheraton kwolwo manyi jangu tugende ku Satellite. You understand? N'omusanga mu jimu n'omubiri gwonna gwe gw'ataalina atandise okugukola n'akuyambako. Abakazi waganya abasajja abalina emibiri banantera kuntwala mu jimu wano ku Satellite era olunyuka wano omusajja awo omusajja asoma amawulire ku TV omanyi kubakamu mutegedde wenagulu wenagulu weno Nation Media omutegedde oyo omutegedde omwana yalina omukaka ate wali si mufumbo banga si mufumbo eddobo ate ayina eddoboozi nga kyekyo ono omusobola simanyi era nentegera nti ageterogera mu jimu simanyi jimu kijako naye ndoza ntandika okugenda gyagenda Katonda nga bweyogedde statement eyo bweyogedde statement eyo oyinza okuba olina bbaawo n'olaba ekintu ng'ekyo ng'olaba bbaawo takirina ogenda tandika okuseseetuka mu commitment yo katini okitegeera ng'olaba bbaawo kikyakirana nga ne bw'onoomugamba ye alaba si byebikola amakulu ebikola amakulu birala kumbe kankyogere ku camera big things and small things to women are always equal. Bakategere bulungi kankaddemu big things and small things are always equal to women. Omukazi ne bw'omugulira emmotoka ya bukadde 45 n'otamugulira kiteteeyi kya mitwalo 10 agenda tandika okyankalana. Tulinga abaana bato. Everything varies to them. Kati gwe omusajja atamanyi kintu ekyo kigenda kukaluubirizaamu kukuva abakazi baagala ki weebale statement oba ogyenye abakazi baagala ki tebasiima siba mativu biki ebyo ate ffe abasajja kyatutondebwa munda oba tuli designed tiffe tulowooza binene kyova emba njagala okukupleasinga I need to buy a car taka bwe bitonze byensuubira definitely thank you so much you get it actually even varies to the status of a woman that you're really having. I don't think nesaga kati waliwo level ombiringa guno gutulabuka bitizo baka sienta ne kapaso. So you have to mind about my size also. But definitely, yeah, it varies. Actually, no status ko by the ekoboli. Obo kiraba. Obo ebyo bintu by the abasajja. And which car? Yeah, abasajja abasinga they don't really know that, but those small things and big things really vary. We tugenda mu motoka. So wali emotoka tenga nene nga vitize kisinge be. By the chawe chidi. So kati bambi temutulisa. Ko bado kibaso anofuna pichi empia. Ezo gula ka vitize. Ogula namba cheyo. It depends munnaye naye kiri nti ovuga issue ya kuvuga olwadde kawo tewali kintu kibi nga kubeera awo mu jjaamu sajja nakuyisa emmotoka ye wagibrandinga S Media
neganira mu kkubo awo ovaamu nawe okuswala andi oli wano mugaso ovuga oli kuvuga kifu naye owange era kale emu esinga ovaamu omaye otya totya kyange ate bameka abazina tukebera bannayuganda balina amamotoka Jinja Road awo nga weefiiridde bane kwekyo efiire ebukoto muganda wo boy novayo masuuti gaako kama katonda tuwe ku ssente tule ku motoka empya kuba bannange naye laka mukama waba atulamulidde nti mujja tutandika nankadde si wabi naye tetutakisumuluzo kintu kikulu era omuntu ate ekisumuluzo okuddamu okuyunga kintu kikalubamukko. Now let's go back to the other thing. We go back to the topic. Kyabakyala ebintu ebitono n'ebinene bikola amakulu mu bo ate bitakola makulu waffe ffe tulowooza twadizayiningibwa ffe tulina kuba wa binene oba okitegeera kyobalaba omuntu omusanga sorry okusalamu n'omusanga ye kasita kuwa ssente n'ebirala amanye obutabeerawo amaze buli kimu kikola yaba alowooza buli kimu kiwedde, which is totally very wrong. Now, bwe tuddayo ku kiri lwaki nti mbwe mwagala nnyo abasajja bo baposhinga back. One, bw'oyagala omusajja atandika okutya. Lwaki atya? Where does the fear come from? Atandika okulaba nga ono byanjagadde nnyo ayinza okunnemesa obuteetaaya. Olwekirabyeko ekyo nina muntu kwanayagala nasikamu naye nalayira sikyabikola. Ese abasajja bano baagala emirembe. Obadde okimanyi nti omukazi bw'ayagala omusajja amukilingingako nnyo ate bituuka ekiseera nga n'ebyokola biringa ebitutamye. You are always asking me where have you been. Oyinza okuba tombuuza in bad faith, but you that over asking me where have I been every time oli nani. It's like ate gumpa security mu kifo kyanze okuwa security. I understand women have insecurities. Omanyi kati mu abali mu limelight ba SEO bana maybe nafa abali mu limelight bakazi baffe beeraliikiriva emirundi kakaaga olw'abantu abakulaba olw'abantu abajja mu inbox yo oba okitali tolina nakuyimirirako na muntu ne bwawulira ng'essimu evuga akubuuza ani oyo oyakubira essimu ng'olina meeting nagamba hi namwagala I love you nosirika nosirika kubanga oli bantu tolina bwojja kukiddiramu awo oba okitegeera naddamu kugambye I love you ate let me tell you something. Bano abantu abasinga bamaze okulaba lwaki abantu abali mu limelight they are always mistaken bambi. Mindset y'abantu perception gye balina mu bantu bano abali mu bintu bino mu limelight batukwata balowooza tulina bulamu bwaffe era balowooza tuli bamalayika balowooza tuli bamalayika atulimayindi nze siri malayika bannaye naffe tuli azaamaanya tunyiiga olira ye we are human beings tuli azaamaanya tunyiiga tuyomba era tubayisizaamu ddala eggaali weebalooga omulimu wagukola era si bubi but I have a problem with some people nti oli waakulaba nga toyomba alowooza wali abantu abatwala advantage nga buno newe muvuma ne mulinnyako talina kyajja kunkola kati waliyo olumu omuntu wajja n'ojjayo enjala ogenda okulaba nga weyatandise pesi gyetandikidde si kwali atandise okukkakana mbadde ntegeeza kino mutima nalowooza nengamba tiyakozesa approachment eyo gyeyasembezaayo naye nga wali yakumya omuliro so kitegeeza nti olumu wali abantu abamu nga olina omulaga nti toli mmere kulya atimes tetuli mmere kulya no tusirika where necessary waliwo otunuulira nogera n'omutunulira bambi anyway kati ono kamuleka alina obuzibu mentally yeetaga omusawo nate abantu balwadde miliyoni 14 ez'abannayuganda bayi so abamu n'omuleka bambi niye omulala n'ogamba onayinza okuba si mulwadde yeetaga okutereeza kati omuwa approach eyo taddamu kumanyira abantu ng'asirika wayinza okumanyira abalala naye abatajja kuddamu kumanyira gwe nga nze ng'oba omwegobyeko oyo ndi bwa kitalo nga bwe ndowooza kafeero kasita yabiyimba ebyo si byange no anyway but once in a while tubyogerako kubanga mutuyisa bubi to be honest bafaani mutuyisa bubi abawagizi ate erudda natula wansi nendaba nga tebanenyezebwa
image to create nze mu bwongo bwabwe mwe batulabira kati gwayo createzeho image ey'okuvumwa nyinza okuba si creating akekyo naye aba asuubira nina okukola nga bwe mbadde ntandise mu trail yange I need to flow like that kati bwe nseseetukamukko bwe nti oba okitegeera oba ne bwe nkola enso balowooza mu perfectionism which is very hard to be done kuba naffe tuyitira tugenda kukomawo bannaye badya lumu we nali nsoma amawulire ku campus nayagala okukola olugambo kyenali njagala okukola bulamu nzije omuyimbi mutuuleko muyisemu eggaali paakuwulira bubi era nga abantu bamanyi tegeera kati we namala nensoka mbikolako awo katono but nange nenteekako okubeerako ewantu we bamanyidde kati nentandika okufuna ku criticism ezo n'engeri gye zampisangamu nga ndinzeka nengamba kitegeeza bano abantu nabo bati babeera nga bayisiza kyobalaba sikyagala nnyo kudiscussinga abantu naddala nga balina achievements ze batuuseeko zicriticinga because I know what it means ocriticinga omuntu nga alina kyakoze because ebiseera ebisinga n'aba criticinga they have never tried to do something in their lives so at times you just have to understand nti abamu abalina busungu nti ebintu ebimu tabikoze ate gw'obikoze omuntu asobola okubeerayo ng'alaba mulungi nnyo omuntu asobola okubeerayo ng'alaba wakabi nnyo alabika bulungi nnyo ate nga yeewuunya omuntu gw'alabanga wansi we ate alina achievement alina kyakoze ese okimanyi ekyo embeera esinga kubeera mu bantu banaku nabaavu no but wali abantu abanaku n'abaavu kale kituufu kisoboka naye wali abakuziddwa obulungi because nga wasanzeyo n'omuntu waddala omugagga oyinza okugamba nti mugagga nga naye alina omutima omwavu muye ate era kyembadde ngendera okwogera so olumu abantu abamu bali heart waliwo ekintu kye tulina okutandika okunomalizinga mu Africa naddala wano mu Uganda nti waliwo okubeera nga tolina musujja tolina kifuba but nga you're sick kati wobeereyo nga osobola okuvuma omuntu atakumanyi n'omuvuma n'omulemerako n'obeerawo nogamba omuntu kale nze simanyi maki ekikazi ekyo sikyagala you're not okay you're sick abantu bakirinaomubuuza yakola ki nga talina nsonga you can't come out no Douglas omuntu esimwagala olumu kale kisigala because you don't think it's the right thing to do naye waba asobola okujja n'abamalako obusungu biki bambi tubamanyi mulina ebizibu bingi naye njagala obbajjukiza sigweka alina ebizibu ate mubituteekako naffe kuba tulina ebyaffe so kati abantu abamu batulaba nti abamu balowooza nti tuli bulungi nnyo jasobola ebizibu tetubyetimba naye munnaye kibuyaga bwalitikkula ennyumba mutwesonyiwe bagobye mangu no nze oba tonjagala amazima gali nti oba tonjagala it's okay well and good ate nange sigenda kwesibako nze sesiba ku muntu oba tonjagala nange basikwagala sibakwagala oba tonjagala automatica nange sikwagala sikulinako buzibu oyita nenkuyita eri period obulamu ne bugenda mu maaso oba onjagala I appreciate that love and I'll give it back to you naye sagala muntu yeefula mmanyi nnyo temutumanyi nate okumanya n'okumanyiira byawuka because wetutula wansi ne tuli emmere tetuza nno mumanyi nnyo okubanga omanyi wensula temumanyi nnyo okubanga abandi abantu tomumanyi ekitegeera abantu bava mu tugende mu maaso nakusasira ono esi waba mumuveeko katukole oli ebintu byonna okwogerako okitegeera olwokuba akumanyi tateekeddwa kukumanyiira abantu abamu balina that problem tugende mu maaso kanjogere ng'omusajja omwagamba mumanyiira bamanyiira naye namumanyiira badde amukumanyidde nemusuka jogo lyennyini ate olabaye bino ebintu byetukola fena byetukola babikolakola da washayo n'abaana bagenda obbikola n'okutusinga so gweowulira nga esi kyakkolera tokyagala well and good you can just unfollow and do other stuff tudawo kutumanyiira nonamukome notumanyiira waliwo yamanyiira yakuba effumu lyantuulamu ne ngamba abaffe
abajagala tuli so emotional. We are not that much emotional. Naffe tulina abatwagala balaba ebintu they become a bit not okay. So tujyane maaso kukyala nti abaami bo balowooza ebinene bye balina obakolera. Lwaki balina obakolera? We are designed to be like that. Omusajja yali designed okubeera ng'akola binene, si kubeera ng'akola bitono. Kati alina ku adoptinga bw'adoptinze okukola obuntu obutono obwo, naye era bw'adoptinga kimumenya. Kyova olaba bubalema ne mukaaba nze tampana peke ng'afuluma ogenda okukola nze alwawo to hug me. Kale obuntu buli awo osobola n'omuhaginga emirundi ena lw'otamuhaginze gwakutaana afuka ekizibu. Okitegeera. Thank you so much. Kyova olaba abasajja kwe bava ne bagamba abakazi si basiimu. You need to repeatedly do that thing again and again. Kati njagala towulirize kano. Ekitonde ekikazi ate bw'okola ebintu ebyo again and again tolina bikola in that right angle. Kyusaako. Atuuka ekiseera n'agetinga used. Bwebale nnyo nga takyareactinga. You need to change. Now when you don't change, agetinga used. Kati kigenda tuuka ekiseera ng'akutunuulira butunuulizi. Waliwo omusajja ali akomyewo wakanga ng'omuhagaye nga bw'oteekedde ogima noddayo n'ogenda n'olaba TV. Naye nga wamuwanga haga ku mulyango ng'akomyewo ne mutandika n'okudayologinga byabadde ku mulimu nga mukyayimiridde mu mulyango gwennyini. You understand what really happened? N'akulaba ne kazitisa akakuli ku skin agamba and what happened n'ogenda mu fashion next week. And you know, do you get ng'ali very observant olw'okuba mwateekangawo dialogue eyo rounds ezaaliwo. Kiba kitegeeza mwekamba bulya relationship oba marriage mulimu guli awo. Some people actually feel like it's just to have fun, which is not true. Not all about having you understand? Either people should normalize people getting married. Yeah. Ebintu by'abaana fumbira. Kumyaka abiri mugana ojja kuvayo ku myaka abiri. Lwaki bayire bakyogera bwe tubalina bye babeetangirako esikanjiremu kino nkyogere wano ku kamera naawe ali eyandaba. Mazima gali nti kino manyi esi ojja kicomplainingako neera kankyogere. Amazima gali nti ne bw'ogenda mu masaba abantu bebakyasinza okwambulula ebisiraani bakazi. Balina ebisiraani bingi. Lwakiri bwe kityo things are deposited in you. Era ogenda okulaba ne statistics kati ziraga nti abakyala 64% of the population of Uganda balina siriimu, abaami 34. Kino kitegeeza nti kati abakyala bamujjawa nanti wenzija kitegeeza okalaba kato agwabe ka 64 ne 34 kitegeeza nti omusajja omu yeebaka ku bakazi nga 10. Okitegeera kyekigezaako otegeeza okwegaba mummwe kususse. Omubiri guba gubanja. Abamu tebeegaba nti n'omubiri guba gubanja, abamu bagenda kwekwasa mbeera. Oba okitegeera abamu bagenda kwekwasa family background siina wakulaga omulenzi anjagadde kamwetungeko. Oba okitegeera kyova olaba siriimu kati ayitimukira nnyo mu mmwe. Ebisiraani bino nabyo birina wali bwe biva. Obadde n'omusajja yeebase ku bakazi 9 ng'oli wa 10. Ayina byayodde byonna naye aleese aye muggwe maybe abadde tannaba kutambulako akwasizza. Era omusajja abateyenyumunguza kuba bano abasajja bebe tebabiraba. Badde ye muyiga okunaba ku ddagala bwe baka n'omuntu naba ku ddagala. They don't. Oba okitegeera kuba ese ogenda okulaba nga omukazi ono bambi gy'akoma okwebaka n'abasajja maybe ab'enjawulo abamuyingiramu bamudepositinga mu depositings. And to be honest, semen is not just semen as you think. Spiritually kineewo awantu awala bwe kiraga tekikomaawo. Omuntu okukwata byalina mu nda ye byonna n'afuluma n'abikukwanga ne bitadda ne bibeera mu ggwe. Oba kitegeera babiteekamu kiro mukyayagala obupiira temukyayagala bupiira. Abakazi b'ennaku zino obupiira mwabukyayira ddala kyova olaba n'endwadde endala zeeyongedde. Naye obupiira women we should normalize okubeera nga naffe twegulira obupiira. Yes, they do, but then obupiira bubakola bubi because abata feeling muntu ngeri gyayagala mu feeling. You get? No, agula wa life.
esi newozibaza bbeeyi it's totally very different ku muntu alya emmere n'engalo n'omuntu agiriisa fo waliwo kali eri akasigalamu ng'owulira omuntu era emitwalo ebiri omanyi Uganda nitwagala bya kitegeera naye esi kankubuulire waliwo eri ekalabula eriko ne bitatu ne bannange batume kampani eyo mukyuseemu eriko n'ebigundi bitatu bwe biti ekalabula enyuma bamalaaya naye munnange eyina engeri gyekalabulamu nati kati wali abantu abamu nga baagala obbakalabula bye bayitirivu nga alwawo nnyo tuula mu Coca-Cola nga bwe mpulira you get so abantu batula mu Coca-Cola abantu batula mu Coca-Cola bagamba ina engeri oluggi lwaffe luno engeri gyalugattamu ne luddawo atula basirigamba ng'oli omulaba agiguze naye gwe abaana bakola ebintu baana si bakola ebintu abaana beekoze ebintu abaana beekoze ebintu ate babinyumiddwa bagula ebintu teri item ekyasinze kutambula nnaku zino nga okra nga yafumbye ekyogo okitegeera yeevumbise yeevumbise ate kati mwayiga okutuloga mutuloga walabye omusajja okimanyi oli abasajja abatakyayenda nga mukazi we yamufunira eddagala yeekuba empyeza 3 kati gwe ddamu oyende bakuwaanawaana oba okitegeera era mwabatagala simanyi omusajja wange omu simanya biki gyempulira mbuli eddagala so now badde ekyakugamba nti oba mbadde naluddawa esonjogeza twetoga semen not only semen let me tell you something semen takoma kuba semen nga bwe tulowooza something very different omuntu aba akudipositinzeemu kiba kitegeeza oba olina ebintu bayira ekyo olaba omuntu gwe wali webase naye nakuyiwamu is a total feeling togenda kwerabira kizibu gwe okwerabira lwaki mwina oba kayite kattamukago kemulina kemutajja kwerabira okitegeera waliwo ekibeerawo oluusi bayithe banekamba bulira amaziba gahiitinga kizibu tosobola kwerabira kati obadde okimanyi omukazi tasobola kwerabira naye ate omusajja yeerabira lwaki fe abasajja twerabira kanti nena mukamera wano nkyogereko lwaki abasajja beerabira abakazi be beebase nabo one ebiseera ebisinga omusajja waba yeebase n'abakazi abangi fere tulina that emotion attached ate mwe you do kyova olabwe neebaka naawe laavu yo esi yeeyongera ku nze ewange ogutaba gutyo yetolako anti kyembadde nnoonya nkifunye ate ebizibu bwe tulina abasajja abatambudde nnyo bw'omuwa atandika okucomparinga mentally n'abakazi abalaba abadde nabo ate mwagala abayina experience that's what you say isn't it nze omuntu wange nja mweyigiririza omusajja ali totally green ayina engeri gy'amenyamu buli kaseera gwamulaga teeka wano kati teeka wano vumbika wano kola wano abakazi tebabyagala kuba basuubira nti omusajja alina okuba nga ali more diverse with knowledge amanyi kati ate bw'ajja nga tamanyi ng'omukazi ate yakomandinga then it's going to act very weird oba okitegeera anagenda tandika n'okugamba kati ono omusajja nnabaki oba okitegeera lwaki kyekiri kye nali njogerako mu programu wede ne mbagamba abasajja bwe tubeera mu kaboozi tuba tukakasa twagala tukulage that we know we can oba okitegeera bwetutyo bwe tuli satisfaction yaffe bwetyo bwejja naye mwate abakazi muba muwulira kirala omwagala to raise your feelings mumale and to build connection and the bond oba okitegeera so now back to the other thing kyembadde njogerako why do you twesikamu mukola ebitali byammwe one toteekeddwa kunjagala oteekeddwa kuŋŋondera because that's what even the Bible states you get ekyokubiri nikati kisobola okubeera nga ate omuntu simwagala ate nemba soft eri nati kankubulire kyekiti kye nagambye mu kusooka waliwo omuntu gw'olaba
nga togwanidde kumwagala naye ng'ogwanidde okubeera naye. Lwaki? Olw'ebisaanyizo by'alina byakkolera. Waliwo omuntu gw'olaba nga automatically you're going to be very submissive to him. Nga automatically ng'olabanga ddala ono agwanidde alimu element y'obwataata. Okay, kakuzeeyo katono. Mulina bu boyfriend bwe mwalina edda, mwalina true love ku bwo. Nga wandiika n'ebbaluwa n'ogitekako ne kawa n'ogyokyerera oti nga bwe bakuba embooko kadda wali akavubuka ne kakabuba omuvubuka bwe bamukuba embooko dda wali n'okaaba. That pure love that you really had sibe muyina kati. You get? So remember, women do not get married to men they love. It's very hard. Women always get married to men who are ready. Kati mu kyekiri readiness egirawa ku security gyemba nina. Joteekawo provision biki bigenda okuba submission yammwe ejje ate ffe tubaagale. Nti omukazi eki kye nagamba nti omusajja alina okwagala mukazi we ne baba akoze ensobi kakaaga. Oba ojjukira ekintu ekyo nga bwe nakigamba nti for us nakunyiiza n'ogamba sina kyakukakolera kankaleke naye mukazi wange mbadde njagala naye sijja katahani bireke ebyo oba omulaba nga mwana ate abakazi baagala obatreatinga nga abaana tomutreatinga nga mukulu munno oba okitega joko mutreatinga nga mukulu munno olina ebintu byogenda omukola ate omubogolera bubogolezi. So it really takes really understanding. Back to the other thing esikyembadde ngamba lwaki abasajja bano bapulinga we. Omusajja agenda okujja nga avudde ku mulimu akoze bizinesi ye ekuze afunye profits. Agenda okukoma weewaka nga mu kifo ky'omukazi okubeera excited omukazi tali. Obadde okimanyi abakazi batuuka te point n'afuna ebbuba nti omusajja agenda nakola. Otewa busiru. Kankinyonyole bwe nti esi wali obaddeko ng'olina omuntu gw'oyagala naye nga ne bw'omulaba nga ayogera ne baganda bo ofuna ebbuba. Situka waawo. That is akugamba. Wali oba anyways ekababulire scenario yange. Mama wange yangamba statement eno nangamba ddaga mu bulamu buno ne bw'oba ojja okundaba togamba nga mukazi wo ntojja kundaba. Afuna ebbuba. Mbuuza lwaki abakazi bano bafuna ebbuba ku bamaama baffe newe abasista wange nga ngenda omulaba nze owe wange sikimugamba kuba naye yali point blank nangamba nti bw'ogenda n'ongamba nti ogenda kulaba mami I feel like nze ondese wano awulira ebbuba ate tanyenyezebwa kuwulira bw'atyo. Oba okitegeera maama we yamukuza musanze ne maama ekyo bwekiri omusanze ne maama we naye ye alina kyayagala okufuula kyeki kyengambe nti bwe mutwagala you want to own us. Ali mukola nsobi already ali mukola nsobi nti kati bwekito bwekize oba okitegeera you want to own us ne wonoosanga nga njoga n'emikono gyange ogenda nako nga n'ogenda okulaba omupiira gwa Chelsea wale tuli mu kyamunaana oba okitegeera mbadde ngenda kubuuza ku ttiimu envundu eyo. Naye mwesibe bbiri Man City kyejjo bakola mujja tubuulira. Mwatukubye omupiira eggulu mwebale gonsatu nze ndi Arsenal. Rice yebale kuba gundi eyo shoti eyo Arsenal ya ddala. Enjovu eri ku ntikko. Enjovu naye maama ekikopo tukitwala. Katusabe. Man City sinyago. Wallahi bagenda bakuba tuveeyo eyo badde ekyayogera. Naye waliwo omuntu gwe nninze ku Sande. Tutuule. Embwa ya Man U. Ali amaze okulaba abantu basano muli baavu. Obadde kimanyi ttiimu ezikyasinze okuwagirwa abagaga ziri 3. Liverpool, Chelsea, Man City. Abawagira Liverpool bakyamukaddiya. Kati abantu abawagira Man City ne Chelsea bebo abatagala mu ttiimu webala Arsenal bagikubanye bagaayo. We a bit legit. Ani agamba. Sasa yana mujja kuddayo mu ttiimu zammwe. Abatema ba Royal fans. Batono. Onyime omupiira gwa Man City gubeerawo kengeze Man City beesamba na butiimwe tabaana ba negwe ogenda kundabira omupiira gwa sana sijja nakola ndakusula liko Papa Sport chemachindi nali wenda tudulira omupiira lengamba so be Man U na Arsenal netuga kuba embwezo katusabe era nawulidde ejjo bubi Raisha kwegolera ku binengamba enjovu ddala eri ku ntikko tugenda mu points 83 nzia 83 ndowooza ngambe bannaye kati Man City wekolera ensobi embweti ne badro twakamaze anyway nelezo wekoleza aba Arsenal batumiddeko ne mulekana nnyo tudde wamma ku kiri kati n'omukazi ayize n'okuba no show genda gikulekera banne tukole no show yange show yonji nati bono yogera ku tiimu yanga bw'ogiyise envulu nange njagenda buli omu yeetaaga munne
yange nizo kubikulekera n'obyekolera n'ebyekolera banne nga ntoka ntula mu kamera nga ndyoka mbikola. But the other thing, omukazi atukeesera nga ne ku mpiira tayagala ogende. Ayagala obeeraawo, ayagala akufuge kyekiri misege eri gye mbadde nkugamba nti baawe yagimugulira abadde atyo. Ebintu ebyo tubiraga abantu. Tujja biraga abantu. Mwezi mukazi oyo yagivuga. Nina akakazi ke nalaba akali mu TXS naye nga kali akakazi wallahi nkasinga obulungi. Tolaba nti ndi musajja. Naye no waddala Ekkuddemu eriri. Bade esange esa. Ngende maaso. Bade jagaba atukesera kati nga akugroundinga. Ebyo omusajja bimusembezaayo. Atukesera nga alaba naye kino kisusse. Being overprotective to a man are losing a freedom ye. Tabira that mataswana kweta kufiringa buli nagamba nawe ono mukazi wange. Muleka agende yeetaaye. Naye okumuleka ng'ogenda okwetaaya ng'obadde submissive nga tomwagadde. Okay. You get so women are doing things wrongly ate ogenda okulaba nga kirya bo. Nambi takyafaayo biki nga bwe nabagambe that big things and small things are always equal to women. Ne bw'ona omugulira emmotoka nga tomuwa haga za buli lunaku, tomugamba I love you buli lunaku, ajja gamba tomwagala. Okay. You get? So, and when so we singira ddala okuviira. Yeah. Now another thing here, no one, by the way, abakazi abagala abasajja kye bakola. Otandika tu engaofu. Engaofu nkyengezako tegeeza mu kino kyekiriwa. Okwata emotions ze nga gwazitegeerera. Ng'otandika okubeera ng'oyagala kutegeerera musajja. Oyagala kutegeerera musajja. Kati nosanga abakazi nga be bategeerera abasajja. Ngoyo msajja gosala ngenda kusooka kubire mami. Ngenda sooka nkubire mami, ngenda sooka nkubire madamu, mwagala kimanya amazima gali nti have abasajja mikwano gyange. Naye kasi totandika okubeera bw'otyo. Nanti waliwo omusajja nga yakikola n'agamba mukazi wange tuvudde wala let her be. N'asiriwala ku lulwe. Fe abasajja tutuuka ekiseera ne tusiriwala ku lw'abakazi n'omutunuulira ng'omutunuulira butunuulizi. Let me tell you, nja kujja wano nyogereko about instinctions. Mubasajja. Men are extinct. They are in marriage but they are extinct. Mukazi omu yagambye mu video emu nti oyinza okuba okola chapati naye ng'ebirooto byo biri mu ggolera kola kikusobola ngoye. Kiba kitegeeza omubiri weeguli omwoyo teguliiwo. Oba okitegeera. Nammwe abakazi nga mubeera mu bintu byammwe n'olaba nga obufumbo bwakutamadda. Naye ng'oliwo weekwasa lw'abaana. Ndimo lw'abaana. Relationships wezi. Thank you so much. Nga twekwasa reputation. My reputation. Naye nabigaana nze wembeera nga relationship nenda kuvaamu oba mwogere. Sigera kubeera mu relationship nkaabi. Naye esi teri kisintu nje kisinga kunnuma nga reputation erinnya. Otumanyi n'omuntu gw'ofuna ayagala kumanyirirawo. Otyo mukyawa. Nenda bakyawa baddiya. Naye teize katuwemba nkukwana nkulagirawo nti nze omuntu nze gw'oliko. Nze erinnya nina abakyankaabira bangi ate gwe ogenda kuggwako. Nze era nkukwana nkikugambirawo. Naye katakaba kamanyiro. Datakaba kamanyiro omanyi lwaki obakazi muyina ejjoogo mwagala kumakatola kuba yali mu limelight bw'anankola bwe kitu nga mbisuulayo ku gundi. Bw'anankola bitu nga chats nziteekayo. Zama tubagamba owe yankubyawo nga simanyi ndabiteeka nga biteekeyo. Nati wali sure tolina kye wali okoze. Naye mga biteekeyo n'amaanyi toli wakuzalira. Nawana nabadde nsaaga nga toddagamu okunsagirako I've blocked you from today. I'm very serious. N'omukyayiraawo. Siruwala. I don't like it. Saga muntu musiru. Ate munaye esi amagezi gano geetaagiza mu bintu bino. Omuntu mugabe omukyawa n'omugala toddaga kubanga olaba watuukira okukikola kitegeeza akirina mu bwongo bwe. And don't give them another chance. And actually, as I've realized, what we took each said tuli very sufficient relationship. No to catch said nga bwajja si bw'oli mbuuza lwaki omuntu eyali anyirira era naye kambabuulire the moment you are in a relationship ne weeba bufumbo bwa nabaki nga wabuyingiramu onyirira n'olabika bubi. Tandika okususpectinga something very fishy. Kubanze kankubuulire esa amazima gali bwe gati bwe mba njagadde omuntu na nga bwe nali nesigala nga ndi stunted sikula ate nzira mabega wallahi wabaawo obuzibu era abana ebisiraani sina kisiraani kyokka kiba kitegeeza takola kimala nina okubanga nyirira tino genda fena actually mu tugule engoye hano omanyi Douglas this will look for you and you are going to wear this and you are going to wear this
oba okitegeera naye kati omukazi owo aba takola bintu ebyo oba wewo nga takola bintu ebyo ate gwe baitha obadde okimanyi omukazi wotamugamba that tonyirira ayina kinenge gye kimuyisaamu n'agula ekiteeteeyi kye n'otakisiima gwe n'omulekaawo gafula booti kinenge gye kimuyisaamu ate kimuhiitinga so deeply aba yagala gwe omwami ogwo olina okusooka okubeera very appreciative bakuba n'abakoowu omanyi kati mutuuka mu bintu ne mutuuka nga muli bakoowu ng'omuntu olaba mulabe era nga bw'oba ogenda nakyo ekyo kye mbagamba ng'ogwanga mugogo ogwanga mugogo nga ne feeling tokyalina kuwummula agenze bufumbo kufumbirwa kuwummula paka lwalifa obwana buno busaidisha obwana buli mu hostel awo e Makerere. Yes, I have a story for those kids. Obwana butegeera ebintu byabwe ne bwe kaba abasajja bameka abakayiseemu buli ge kakwatako kamuwa treatment ndala mu kwate bagamba abaana bawo be batambula n'ebipooli okitege agenda kukola ebintu ebiri very unique atako mbu yogurt batekako yogurt kati batekako ne zeta waliwo yanyumiza story ya zeta but my dear I have my cat ewaka etera okusunbathe sunbathing yes nekola bweti ate malako mengo oli booti nga bali mukusigako yogurt bw'oba obikola ate munaye kankubuulire bwe tugwa mu laavu osiriwala busiriwa ate kati bayize omuze I have a friend of mine ajawo kira balina bulb kati zirimu kamera wano kimanyi sebo oli kye yakoze munne yamutega bulb mu eri already mu nnyumba n'agenda mu US kati bwe yakomye mu US yalekawo omukwano ge namugamba manyi I want you to monitor for me that camera very well. Girlfriend wange ono musindikira sente agenda amabaala akomawo late naye akomawo n'abasajja mu apartment yennyini mu empangisa ng'omwana omuwala byakola abasajja abalala yali tabikolera nabbaawo oba okitegeera ye omuwala kyagamba nti ono omuvubuka tubati just playing a sex only on bed nga tantwalako ku sinki nga bano baggaaya abalala bembadde ndeeta balala naye ng'omulaba wa fake reasons ezitategeerekeka ate nga alaga kyaklinzinzeeko ye tayagala kubeera sex mbulira ayagala omutaleko mu bathroom omukuteeko ku sinki okole ekya like on the floor ye nga byayagala nkiraba But then I still ask this particular question. Why aren't men appreciative? Secondly, yes. And why aren't women not also being appreciative to the big things? Just go moyo mutono. Kati waliwo abeewolereza eno system yantama si fenna no it's not like that no it's not anyway nature wekyo naye wali abantu nga kati kankuli wali ebintu abamu nga tebabikola oye mchala yali mwamwe kyamwadde kyekyo obuyinza okuba tanaba kuyingirako ku state ya muntu mulala badde okimanya abakazi bakyasinza okujajinga abakazi bannaabwe they just foolish olwokuba state tagibeerangamu oba okitegeera kuba ekintu kino kyotabeerangamu erina engeri gy'okitafutamu mu ngeri yondala some people just talk naye they don't know ate njaga nnyo omuntu ayogera ekintu nga yali akibaddemu omuntu oba tokibeerangamu you can never understand the pain inside there fena tuyinza okubeera mu kintu kyekimu ne kitunyiga bulala that's the problem fena tubadde mu relationship naye engeri gye twamenyekamu emitima twamenyeka bulala gwolaba kati gwamenyeka ate n'oguba bugubi nze namenyeka n'ennyunga naguba totandise nnyo okunkubira wamu fe twamenyeka ge mazima twamenyeka ne tuyunga luli nayogera ku musajja oli owakabangali ya boarding azikabangali niilu yaŋŋambye mukuwe mukuwa gezeeko akumenye code niru afolowinga nnyo olumu adiscagrintamugenda wali eri kusimu tugenda kusimu tubeerako ku lives ebiseera ebisinga obungi ne tutyatingako like that alina buzibu ali student yakola dde entegekate musawo ate yasoma bambi big up Neil student webale subscribing ana kulikinga yangamba omusajja Derek mukuwe ne esi wangamba wepanko y'omusajja muzibu tajja musobo tajja gwe muwe esimu yanga tongambye balabe tajja gamba oli omuwala ndi muzibuzibu siri muzibuzibu wabula ndi muzibu wakiyita kulinyisa ennyonyi akutwale mu US awo omanyi kati waliwo ebintu ebisula eddalu ebintu ebikwatagana n'okunninyisa ennyonyi awo tujja kwogera awo tuyinza kale
katolaba ekintu ekyo nga bw'okigeddeko asobola okukola ekintu bwe kityo naye bw'akikola you start paying it indirectly. Kiri nti ninnya ennyonyi ndi mu America. Ate todda esimedia oba ogirekedde ani? Ate kati ogenda mu America oba wekomawo okola ki? Tuva wano. Tuva wano. And you're trying for day So, but anyway, to be honest, yeah. Back to the other thing, yeah. As I submit, issue ya that being submissive is the only key. Yeah, the only thing. And I feel like women, Simanya, I'm heartbroken, bichi. The problem, you have invested in emotions. You get. We'll take a emotion. Jovolaba, kati omusajja by the way, wado kimanyi esi bwoba goyagala omusajja. Bwakumenya ye obulambo butambula mangu. Bw'okitegeera okusinga gwe bajjukira gwa abadde akireze. Bw'okiraba otukeesera nga kibadde kikumenya obadde otekamu input y'amaanyi ogenda okulaba nga wawe myaka gy'otuuka nga tokyamenyeka nga buli kimu olaba kirabe. Olina wagenda. Nakyo kiki nagambye ogubye. Niyo gana kunemesa abasajja wana asajja bagala okunkwana otuuka ekiseera ng'ogubye ngakunemesa abaana sijja balemesa bwe bali nze daga sinoonya bayirawo nina n'enkiiko z'okukyala bayirayo mu Desemba eyo kati awo era esi sente zo zenninda ne Desemba nga wala Desemba ya tupreparinga kukyala mpola nange nfune egundi tera ofuna tugende tukyale tugenda kuba oluseke. Natandika dda nja kunyumiza katuve off camera ze natandika dda era bana esa mazima gali nti tukwane ku mikwano egirina ku ssente era nze wemba bw'oba oli mu WhatsApp yange nga sikunyega manyi oli mwavu. Naye nga ffe abalabi baffe wano esi tukubira ddala oluseke tugenda kwegatta ku kasuku kati okwanyu lwakuba Otoja muleke tupe wano. Tene Zubeda bye yayize. Bafidde dafi nyamwadde miliyoni 10. Otoja wajja kuyisaamu eggaati. Tujja kubaayo. Batusonyiwe. Tumira abantu. Thank you so much for watching. This particular show belongs to Essie, not me. Leero Essie no show. Bwakala kati dda abantu abamunyiza abayingira comment section. No, me I love people so much. Bagala nnyo. Naye. But I want to make this clear. Oba tonjagala sikwagala. Oba onjagala nkwagala period. I just live my life and live your life too. Nfaako ebintu ebyo okweyisaako. Omanyi kibi nnyo omuntu omulaga nti omwagala nga tomwagala. Omuntu omulaga nti mwana mukana nkubulire. Sikwagala. Ompunyira bubi. You know? Nengeri gye mukikubawo bannaye kitiisa. Tuve wano. Anyway, thank you so much for watching. Yeah, so vera Essie wano kwa talk with Essie mwena batumira ko nawo sino bango twa. Thank you so much. Obaje twatandikidde baka je tukomye. Bana ebintu bine bintu ya personal tubade tunonyumyamu. Naye nga batwagala tubagala nnyo. Nabatatwagala tubakyawa nnyo. Ndekasitamba nga nina omwanjikiriza amwanjagala. Nzabasigadde mu abamanyi. So bye bye. We'll meet next time.